Toddukayo mu kuwummulako. Munnaffe yakatwegattako tuli mu aya eno eri mu Suratul Ahkaf essula ya 46 aya ya 15 gye nayagadde olwaleero lesonizi zaayo emiramu egigirimu twejjukanye ku jjo. Twakalaba omulamwa gumu ogusooka ogw'okugondera abazadde, tugenze ku katundu akookubiri Allah ng'amaze ottulaamira nti abazadde bombi tubayise bulungi dadi ne mami, naye yamala n'aleeta akatundu akookubiri n'agamba nti hamalatuhu ummuhu kuruhan, nnyoko ono yabeera olubuto lw'omu buzibu, wa wada'atuhu kuruhan, ate n'atuuka okuzaala omwana era mu buzibu. Bassebo ne bannyabo abandaba, ebigambo bino eby'okuzaala bye bayita kusindika mwana si kye kintu ekyangu, era abakyala abagumu, abakyala abakulu ab'obuvunaanyizibwa babeera eyo gye bazaalira nga bakuba miranga, nga batonya amaziga agakaaba ne gakala, naba nga akaabakaabamu bukaabikaabyo bakwa ddoboozi naye nga tewakyaliyo maziga gajja gaaweddeyo dda, olwakati abagakaalimu olw'obulumi bwalimu. Era olubuto lw'okuzaala tolugeza ku lubuto lwonna olwali lukulumye, kubanga oyinza okuba nga oli musajja oba nga oli muvubuka oba mwana muto tozaalangako, nga bwe boogera nti olubuto lw'okuzaala luluma nga gwogeza ku luno olw'ekikomando lwe wateekamu ekikomando ekiyingi ne lukunyoola, oba ebyokulya ebingi ne lukunyoola, kati olabanga ndowooza nalwo olw'okuzaala luli bwe lutyo. Luli lwa njawulo, era kyova Allah aga nti n'akuzaalira mu buzibu. Kuzaala, kusindika, makansi byonna bya buzibu, bya buzibu. Kubanga n'abazadde bennyini abo abazaala abakyala talina fomula gy'ayinza kukuwa nti olubuto lw'okuzaala luluma bwe ruti, kubanga ne bw'omubuuza n'omugamba nti naye kwegamba bulumi buba butya, era oluusi bw'abanga ayagadde okukunnyonnyola atajjukira embeera eri gye yalimu n'ayagala n'okuva mu mbeera. Terulina fomula. Omuzadde omukyala bw'abanga alina abaana 4, buli omu olubuto lwamuluma mu ngeri ye, buli omu yamuzaala mu ngeri ye. Waliwo gwajjukira ng'ate ye yamuluma nnyo okusinga ku mulala. Hamalatuhu ummuhu kuruhan wa wada'atuhu kuruha. Allah nnyoko yakuwanirira mu lubuto lwe mu buwaze, ate n'akuzaalira mu buzibu. Eyo lesoni Allah ayagala ogimanye mu aya eno nti maama wo okukuwanirira mu lubuto n'okuzaala si kaserengeto. Kaakati bw'onoofuna ebirala byonna ebinaddako ng'akugamba nti maama muyise bulungi, jjukira nti amaze okukubuulira lwaki olina kumuyisa bulungi n'okumwongera ku makisi ezisinga ku muzadde omulala, kubanga amaze okuwa ensonga zino. Wafiswaluhu, si kuwanirira kwokka, naga nti wafiswaluhu 30 shaharan, n'okumuyonsa, okuyonsa omwana, aga nti wahamuluhu, okumuwanirira mu lubuto n'okumuyonsa nako kwatwala emyezi 30 ng'oggyeko egy'olubuto n'egy'okuyonsa, myezi 30. Awo wonna era nga akulaga omulimu gw'omuzadde omukyala, kubanga fiswalu eno tolowooza nti kuyonsa, kuba mu Luganda bwe tuba twogera tuga nti okukulera n'okukuyonsa okukuwanirira mu lubuto n'okukuyonsa myezi 3, ng'oli alowooza nti kuyonsa kuno okw'ebbeere yamuyonsa kumuyonsa. Okuyonsa tekukoma ku bbeere, mulimu okukaaba ebitaliimu, n'anoonya ekikukaabiza, amanya nti akabugo mukamuyitiriddeko, enjala yemuluma, okukonna kuyonsa. Okuyonsa mulimu okubeera nti gwe tooyiye, ekyetaago bwe kiba kitono okimalira ku mubiri,
ekyetaago bwe kiba kinene era okimalira ku mubiri, okimalira mu ngoye zo ng'ate yalina okuzooza. Ebyo byonna kuyonsa emyaka 2 ng'akyakuyonsa, kusinziira ng'ate mu aya endala eri mu suratul Bakara egamba nti hawlaini kamilaini liman arada an yutimma radhaa, ayonseza emyaka 2 egijjudde oyo aba ayagala okujjuza oluyonsa. Egyo maama wo, ebyo byonna maama wo yabiyitamu, kati abikulaga Allah nti bazadde bombi bakitiibwa, naye jjukirayo na kino bino byakubuulidde, engeri maama wo gye yabeera olubuto lwo, n'engeri gye yakuzaalamu, n'engeri gye yakuyonsaamu. Hatta idha balaga ashudda, naye ate awo era bazadde ne basigala nga bakulabirira okutuusa omuntu ono balaga ashudda bwe yasajjakula, balaga ashudda bwe yakula n'afuuka omuntu omukulu, wa balaga 40 sana, naaweza emyaka 40. Lesoni endala oba ekyokuyiga ekirala, omuntu aveeyo mu lubuto lwa maama we n'agenda ng'akula paka bw'akula. Allah amanyi nti alina stage watuuka ng'akuze, naye stage eyo agyogeddeko nti n'akula n'aweza emyaka 40. Omuntu yenna ali eyo ng'owezezza emyaka 40 okuze, ofuuse muntu mukulu. Eyo sinu kitimalu shababu, gy'emyaka obuvubuka we bujjulira, myaka gya bunnabbi. Era ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamuteekateeka okuva eno emabega yonna, bwe yatuuka mu myaka 40 n'amutuma, n'amuwa obubaka okubeera nti akola emirimu egya ddaawa. Myaka gya bukulu. Bassebo ne bannyabo mwenna abali eyo nga mundaba nga muwezezza emyaka 40, mbasaba mugiwe ekitiibwa. Myaka gya bukulu. Balaga ashudda wa balaga 40 sana. Tokola byakyana kito ng'owezezza emyaka 40. Era abantu bonna abali eyo nga muwezezza emyaka 40 naye nga mukyeyisa bya kito, mukola nsobi. Mukola nsobi okusinziira ne ku bigenda okuddako wano ku aya. Kubanga Allah alina bw'akusuubira ng'otuuse mu stage ey'obukulu ey'emyaka 40, alina bw'akusuubira okweyisa. Kyokka nga tetunnaba na kutuuka Allah bw'asuubira kweyisa, bw'akusuubira kweyisa, gwe wennyini sooka okakase nti okuze. Kubanga hatta idha balaga ashudda, kutuusa bwe yakula n'afuuka omuntu omukulu ng'awezezza emyaka 40, n'aweza emyaka 40. Kyakabi nnyo olwaleero okusanga omuntu ali mu myaka 40 n'okudda waggulu nga yeeyisa ng'atannaba kukiweza. Waliwo by'otakyasaanira kukola ng'oli mu myaka 40. Waliwo w'otakyasaanira kubeera mu kifo nga tokyasaanira kubeeramu olw'emyaka egyo. Kwega kyembasaba mu kino tituwe emyaka gyaffe ekitiibwa. Bw'oba okuze weeyise nga muntu mukulu. Mu myaka 40 oba tokyalwanira katebe, ng'owezezza emyaka 40 noga nti kifo kyange, ebyo bye twalina mu primary eri. Naye nga oli mu myaka 40 n'okusoba ng'oga nti kifo kyange. Kale kiyinza okuba nga kifo kyo, naye n'okola ne decision mu myaka 40 nti ng'ono bw'agaanidde mu kifo kyange nina musitulamu. Era n'omusitulamu ng'oli mu myaka 40 n'okusoba, nga ne gw'ositulamu naye agaaniddewo mu myaka 40 and above, nga naye agaaniddewo. Era ne mukola resolution oba ne mukola decision egamba nti mu kaseera kano kati eŋŋumi keekole ki? Keevuge. Egyo emyaka si gya kulwanira katebe. Myaka 40 omuntu akontrolinga obusungu,
bw'aba anyiize tasalawo ng'akyali mu mbeera eyo. Bw'aba asazeewo alina okulowooza ku kyagenda okusalawo, wadde ng'obusungu tebumanya muzira. Myaka 40 tomala gasalawo ng'onyiize, tomala gasalawo ng'osanyuse. Njogera 40 kubanga ge gatandikirwako, naye kati gwe yayisaawo ate kitegeeza nti ate olina kubeera nga weegendereza nnyo. Bassebo ne bannyabo, ennaku zino tulina abantu nga tebalina kitiibwa mu myaka gyabwe, mu bukulu bwabwe. Tulina abazadde olwaleero b'osaasira oluusi ensonga bazireese mu bayimaamu, ng'omwana omuto yeyeegayirira ng'omwana omuto gwe bazaala yeyeegayirira abantu basonyiwe eddadi, naye nga ye eddadi tasobola kukikola. Oba basonyiwe famire ku nneeyisa ya mami. Abaana tubalina abajja ne batugamba nti sheekhe mutusonyiwe mami bw'atyo, omwana wo ng'ensonyi zimukutte olw'ebikolwa byo, olwa disizoni yo, olw'ebyo by'okola, olw'ebyo by'oyogera. Abaana ng'ensonyi zibakutte bajja ne bagamba nti sheekhe bambi ffe munaatusonyiwa, mutusonyiwe dadi bw'atyo. Kitegeeza tokyusa, dadi bw'atyo talina mpisa, dadi bw'atyo, ng'omwana ayogera gw'omuzaala oluusi nga na muzzukulu ng'agamba nti dadi bw'atyo. Kibi. Bw'onooba towadde myaka gyo kitiibwa, omuntu yenna akuze nga tawa myaka kitiibwa, wallahi nkulayirira nga towadde myaka gyo kitiibwa, emyaka gijja kuzingazinga gikuteeke jjo we gyagala, gwe bw'onooba teweetadde mu kifo kyo eky'emyaka gyo gigenda kukukwata gikunyoole gikuteeke we gyagala, abantu bonna bakulabirewo nti oli mukazi oba musajja mukulu atalina buvunaanyizibwa. Bakulabirewo nti oli mukazi oba musajja mukulu ateewa kitiibwa. Emyaka nga gikutadde awantu ng'abantu balaba nti oli mukulu atalina buvunaanyizibwa, emyaka gijja kuzinga. Bw'onooba gw'osazeewo ng'oli mukulu naye ng'era weeyisa kito nga olowooza nti ng'okola bya kito, emyaka gijja kuzinga gikuteeke mu bbanga bwe giti nga buli muntu yenna akulaba nti oli mukulu atali mukulu. Hatta idha balaga ashudda wa balaga 40 sana. Abantu abakulu mweyise kikulu, kubanga omuntu bw'abanga awezezza emyaka 40 aba akuze, era Allah aba amusuubiramu okukola ebintu bino, era biri mu aya eno gye twatambuliddemu olwaleero. Ekisooka, ng'omuntu awezezza emyaka 40 Allah amusuubiramu okubeera nga amwebaza gy'amuyisizza okuva wali ddala awasooka ng'azaaliddwa okujjira ddala okutuusa ku gino emyaka 40, Allah akusuubiramu okumwebaza. Hatta idha balaga ashudda wa balaga 40 sana qaala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Allah akusuubiramu ng'owezezza emyaka 40 okusaba edduwa, kwegamba ayagala omwebaze mu ekyo ekiseera, naye bwe kibanga olw'okubanga si kyangu muntu kumanya nti alina okwebaza, kati Allah akugamba waakiri nti kisabe na busabi ng'owezezza emyaka 40, saba ogambe nti rabbi awzi'ni, ayi Allah awzi'ni, alhimni wafiqni, nyamba, ndaga, ndabisa, nuŋŋamya mbeere nga neebaza ebyengera byo ebyo byontaddeko ebbanga okuva gyonna gyonzija okutuusa wano, nsobozesa neebaza ebyengera byo Allah. Awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ayi Allah ndabisa, kwegamba nuŋŋamya kukwebaza ebyengera ebyo
byontaddeko byongabiridde ebbanga lyonna. Awo Allah kyakusuubiramu. Naye abantu bangi balina ebyengera mu myaka 40 nga n'ekyengera ekisooka ky'emyaka egyo okugituukamu. Bato bangi bafiiriddewa mabega eyo, naye okutuuka mu butuusi mu egyo emyaka nakyo kyengera, naye ng'ekyengera ekyo tokyebaza. Kati Katonda akusuubira nti bw'obanga otuuse mu myaka 40 saba kisabe busabi mu dduwa kikuwe, obeere ng'olaba nti oteekeddwa okumwebaza mu bbanga ery'emyaka egyo. Ebyokwebaza bingi, lwakubaffe emirundi egimu tutunuulira nnyo bye tutalina ne tubisukkulumya ku bye tulina. Kuga ne tubitwala nga bye binene bye tutalina okusinga ku bino bye tulina. Ako kennyini k'olina ako, okubeera nti otambula nga otudde, wadde otambulira mu takisi, wadde ovuga emmotoka nkadde, naye otambula otudde ng'ate oli mu kkubo mu makkati. Otambula otudde ng'olina n'obujja ku muntu gw'olengera mu kkubo ng'alitambuliramu atali ggwe, okumukubira eŋŋombe waakiri aliveemu, osigale nga gw'olimu. Qaala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Gamba nti ayi Allah, ndabisa, nyamba, mpa mbeere nga neebaza ebyengera byo ebyo byompadde, byongabiridde, byongabiridde Allah, mbeere nga nsobola okubyebaza. Bimeka byolina ng'otunuulidde abantu abali wansi wo, mu kifo ky'okutunuulira abo abakuyiseeko? Simanyi, kubanga ne bw'olaba nsiriikirira bwe nti nga ndaba ebyokulabirako bingi byenjagala okuleeta ate nga n'obudde tebuliiwo. Ne bwe kuba kwebaza bwebaza zadde eryo Allah lyakuwadde. Olaba otya nga singa watuuka mu myaka 40 nga tozaddeeyo wadde omwana? Kyalibadde tekikuluma? Tekyalibadde kizibu? Naye wabanga Allah nakyo yakikuwa, weebaza ekyo. Totunuulira by'otannafuna byokka, kubanga nabbi yatuwa minzaani sallallahu alaihi wasallam gye tusobola okukozesa okwebaza ebyengera Allah tabaraka wa taala byatuwadde. Minzaani enyangu yagamba nti undhuru, hadisi ejibwa kwa Abi Huraira, yagamba nti undhuru ila man huwa asfala minkum, bwe muba mwagala okwebaza ebyengera Allah byabawadde, mutunuulire abo abali wansi wammwe. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, so temutunuulira abo ababayiseeko abali waggulu wammwe. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'mata Allahi alaikum. Bwe munaakikola nga mutunuulira abali wansi wammwe ne mutatunuulira abayiseeko bokka, kijja bayamba obutawakanya n'obutakaafuwalira byengera Allah byabawadde, kubanga gwe b'oyiseeko bangi mu mbeera zonna. N'olwekyo bw'oweza emyaka 40 Allah ayagala omwebaze ku ebyo byakuwadde. Bw'ebanga tokisobola, kisabe busabi ng'ambe nti rabbi awzi'ni, ayi Allah mpa neebaza ebyengera byo. Wa an a'mala salihan tarudaahu, era ayi Allah mpa, kino nakyo Allah akikusuubiramu ng'oweza emyaka 40, mpa Allah nkole emirimu emirungi gy'oyagala, egyo gy'osiima. Naye kakati mu myaka 40 laba by'okola. Kale wobanga omutima gwo gukyasikirizibwa kukola ebyo, kisabe mu dduwa nti ayi Allah mpa wafiqni, alhimni, ndabisa, nzikiriza, nsobozesa nkole emirimu emirungi gy'oyagala. Kubanga mu myaka 40 olina kukola bituufu.
myaka 40 okudda waggulu olina kukola bituufu. Bw'obanga tonnaba kulungamizibwa ku kubikola, kiteeke mu dduwa eno Allah gye yayogerako nti omuntu bw'aweza 40 agambe bw'atyo, wa aslih li fi dhurriyati, era Allah nkusaba onnongooseze ezzadde lyange libeere nga obulongoofu obwo bubeerawo ebbanga nga wendi ne bwe naaba nga nvuddewo. Inni tubtu ilaika. Bw'oweza emyaka 40 Allah akusuubiramu okukola tawuba ku bbanga liri ery'emyaka egisoose ng'okyabalibwa mu myaka egy'ekivubuka ennyo. Tekigamba nti omuvubuka takola tawuba, naye ate bw'otuuka mu myaka 40 tawuba ekusuubirwamu nnyo, okwenenya kukusuubirwamu nnyo eri Allah, okwenenya okwa sikyaddira. Wa inni minal muslimiin. Era akusuubiramu Allah okwongera okunyweza eddiini yo n'okukakasa nti oli musiraamu owannamaddala. Eyo nno ye aya gye twagadde okutambuliramu oba gye tutambuliddemu olwaleero. Tusaba Allah atugase n'ebyo ebitonotono bye tuyize mu yo, ate era atunyweze ne ku ddiini ye. Mbaagaliza mwenna ebiseera ebirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.